ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board kyafumya ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna mu nsoma eno empya era abayizi abasinga baayita bulungi. Kyokka newankubadde nga abayizi baayita, abasomesa betwogeddeko nabo ku nsoma eno bagamba nti erina ebizibu bye yajja nabyo. Activities of integration, emirimu gye bawa abaana mu kiraasi, entuula y'abaana, byonna nga ekyamazima birabika okuba nga bintu bipya ate nga ne information egabiddwa ng'erabika ng'etamala. Era ng'abatandisi b'essomero lya Linde Secondary School Namusera mu Wakiso District okuli Kalisa Dennis ne Byamukama Robert basabye gavumenti okubayambako n'ebintu ebikozesebwa mu kusomesa abayizi, ng'okwogera bino babadde basiima abasomesa n'abakozi ku ssomero lino olw'okukozesa amaanyi ekyasoboseza abayizi ku ssomero lino okuyita obulungi. Era bingi ebikyabulamu ngafe abasomesa okwongerera ddala okugitegeera, ate era bw'ebanga eneefuuka ya mugaso twagalira ddala buli ekyetaagisa kibeere nga kiri readily available. Abaana bano abafunye zi A be baana bammwe mumanyi era abafunanga distinctions mu curriculum enkadde. Be baana baffe wano twazifuna A nga zinyingi nnyo. Era bano batubuulidde ekyabasobosezza okukola obulungi. Essaawa ya leero abaana basoma projects, asobola okuvaawo ng'asobola okuzannya emizannyo, asobola okuvaawo ng'asobola okukola ebyemikono. Tubasaba okutwongera abaana ku secondary school olw'ensonga nti ly'essomero erikyasinze okusomesa mu Wakiso Town Council liina ebirungi bingi okugeza nti tunesewa abaana ebasomera wali gazetted bulungi. Abasomesa ku ssomero lino okuli Juliet Nannono n'abalala bagamba nti ensoma eno yakuyambako nnyo abayizi okubeera abayiiya ennyo mu bulamu bwabwe. Kituwa amaanyi okwongera okuteekamu amaanyi amangi okukola ennyo okulaba nti readers yeeyongera okugenda ku mutindo. Ziri scenario based kitegeeza nti items zigenderera okuyamba omwana okwagala obwongo okubeera nga asolvinga real life problem.